Kadama TV, Kadama ayagala okumanya nti bw'oba toyina ikaama osobola okugenda e Uganda, basobola okukkiriza okugendayo e Uganda. Obuzibu buli nti boss we amugamba nti ikaama ye yaggwaako, ate okusobola okuddayo e Uganda olina okubeera nga olina ikaama. Kati Kadama wayagala okubuuliza bakadaama mmwe mwenna abamuwuliriza nti kituufu bw'oba toyina ikaama osobola okudda e Uganda oba si kituufu? Kuba ye agamba, oba abantu abasinga batugamba nti omuntu okudda e Uganda tekikwatagana na ikaama. Omuntu okudda e Uganda olina okubeera ng'olina valid passport, oba tolina passport ng'olina emergency travel document oba temporary document, ng'ate olina ne exit visa. Ate ebintu ebyo byonna ne bw'obeera nga mukama wo tasobodde bikuwa n'okolagana ne embassy ye Uganda, embassy y'ensi yo, basobola okuprovidinga solution ku problem gy'oba oyina. Naye boosi we amugamba nti ikaama talina, bw'oba tolina ikaama tolina kudda Uganda. Kati awo Kadama ayagala okubeera nga tumuwa ku magezi ekintu ekyo kituufu oba si kituufu. Katuwulirize Kadama boosi we engeri gye yayogeramu naye. Kadama TV ogamba otya, obulamu bugamba ki? Kansuubire nti oli bulungi, gyebaleko. Kansuubire nti oli bulungi. Kadama TV, nze ndi wano Saudi Arabia. Nga nina obuzibu bwe nnina, siyina ikaama. Nakola mu kiyumba ekyasooka emyezi 5, omukyala n'angaba wano, teyanzisa ku ofiisi, n'antunda wano wendi. Ene Saudi nakabeerayo omwaka gumu n'emyezi 10. Naye contract ndi kumpi ogimalako. Nsaba abawuliriza mwenna, njagala kumpa ku magezi, mbalamusizzaako mwenna, gyebaleka abaana bali mu kiyumba mwenna, njagala mumpe ku magezi, njagala kumpa ku magezi bannange. Nina omwaka gumu n'emyezi 10 naye baŋŋamba sirina ikaama. Omukazi ali mu kuŋŋamba wano nziremu nniwalinga contract ankolere ikaama. Omwezi gw'okutaano nga lumu malako contract. Kati ndi mu mwaka gumu n'emyezi 10 naye sigenda kukkiriza. Namugambye ampeemu buleke ngende awaka mpumulemu mukomewo mukolere, naye tebakkiriza. Aŋŋamba kimu ogenda togenda kudda kuba tolina ikaama. Bannange njagala ku magezi, abawuliriza mwenna njagala kumpa ku magezi. Omuntu atalina ikaama asobola okudda e Uganda nga tolina ikaama naye ng'olina paasipooti. Abawuliriza mwenna nsaba ku magezi. Oba tolina ikaama osobola okudda e Uganda, kuba kati bo baŋŋamba bagenda kungulirayo tiketi naye mb'okudda kizibu. Naye nga nze mbadde njagala kugenda waka kuba nali nze kukola myaka 2 naye nga bagamba nkomawo, naye nga baŋŋamba okudda kizibu, tinniwalinge buto nkola emyaka 4. Ate nange kyesitasobola kukkiriza kuba njagala kukola kikudda waka. Ekyo mwami Kadama wanaaba bampadde ku magezi nja kwebaza nnyo abawuliriza mwenna. Mwami Kadama bantwala ku medical ne banjjako susu ne banjjako buli kimu, naye baŋŋamba sirina ikaama. Bannemba oba bannaye, nsaba ku magezi mwenna abawuliriza, nsaba ku magezi bannange, njagala bampe ku magezi. Naye nga bantwala ku medical n'ekipapula ky'eddwaliro bwekiri wali, naye nga baŋŋamba sirina ikaama. Kati yaŋŋambye omukyala jjo n'olutogenda Uganda tolina ikaama kuba togenda kudda. Ne mga akangende nja kudda, naŋŋamba tebagenda kukkiriza kudda eri mu kiyumba gye wasooka okukola emyezi 5. Yalina obuzibu ne ku ofiisi era nze sisayininga, nti bampe ssente nsayininge. Nasayiningako olupapula lumu ne lujjula, sadda mu kusayininga. Era bwe bampa ssente sikyasayininga. Ate bannange abawulize bannange, njagala ku magezi. Simanyi oba tolina ikaama gy'odda e Uganda, simanyi wengenda kukikola, naye mbeerako kuno mwami Kadama TV nga mpuliriza buli kaseera, nga mpuliriza abaana buli kaseera mbeerako. Naye nsaba nange ku magezi, bannyambe bampe ku magezi. Omuntu
omuntu atalina ikaama asobola okudda mu nsi ye oba tekisoboka simanyi era nakikola ntya obuzibu obwo bufubunuka